Okunoonya amagezi. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Yubu essula ya 28 kuva akanyiriri akasooka paka ka 28. Naye akanyiriri ka 28 kagamba nti era n'agamba abantu nti laba okutya Mukama okuge magezi n'okuleka obubi kwe kutegeera. Essula ya 28 ey'ekitabo kya Yubu kwe kuddamu kwa Yubu eri mukwano gwe Birudadi. Ekibuuzo kya Birudadi eri Yubu kyali kigamba nti kale omuntu ayinza atya okuba n'obutuukirivu eri Katonda? Oba ayinza atya okuba omulongoofu oyo azaalibwa omukazi? Yubu essula ya 25 akanyiriri k'okuna bwe tugamba. Tusoma ekiddibwamu kya Yubu eri ekibuuzo ekyo mu ssula ya 26 paka ku ssula eya 31. Yubu wayogerera nga nnyonnyola Katonda yaani era ki Katonda kyali eri ye. Yubu annyonnyola Katonda nga bw'ali ew'obuyinza bwonna, Katonda omutuukirivu era Katonda ategeera byonna. Amagezi kye kintu buli muntu ku nsi kyagezaako okufuna. Abantu bangi ebiseera bino bafunye ziddiguli nnyingi mu ngeri y'okunoonya amagezi. Naye ggwe abantu abaasoma ddala balina amagezi? Okusanga omusajja oba omukazi alina amagezi ennaku zino si kyangu. Kiringanga okufuna ejjinja ery'omuwendo. Yubu mwene essuula yonna ayogera ku muntu nga bw'atasobola kuvumbula ejjinja ery'omuwendo wano ku nsi. Newankubadde abantu basobodde okufuna okuddibwamu eri ebintu bingi ebyekusifu eby'ensi, naye mu ebyo ebintu byonna omuntu neera alemeddwa okufuna amagezi agaddala. Yubu yeebuuza mu kanyiriri ke-12 nti naye amagezi ganaalabikanga wa? N'ekifo eky'okutegeera we kubeera kiri ludda wa? Eno ensi etwetoolodde etuwa ekyokuddibwamu eri ebibuuzo bino. Tusoma okuva mu kanyiriri ke-14 paka ku kanyiriri ke-19 nti amagezi tegali mu nsi eno newankubadde ennyanja era tegali mu zaabu oba ffeeza. Naye ekirungi kiri nti Yubu teyatuleka nga tetuddiddwamu ebibuuzo bino, wabula n'atuwa ekyokuddibwamu mu kanyiriri ka 23 paka ku ka 27. Yubu agamba nti Katonda ategeera kubanga atunuulira okutuuka ku nkomerero z'ensi era alaba ebiri wansi w'eggulu lyonna. Yubu atubuulira nti Katonda y'ensibuko y'amagezi, yakozesa amagezi bwe yatonda eggulu n'ensi. Kaakano ekibuuzo kiri nti omuntu afuna atya amagezi? Era Yubu atuwa ekyokuddibwamu ng'agamba nti tugoberere bino wammanga. Ekisooka, tuyina okutya Katonda. Okutya Katonda kitegeeza tuyina okumukkiriza n'okumwesiga. Kitegeeza olina okuwaayo obulamu bwo eri Katonda omulamu era y'aba asalawo buli kimu mu bulamu bwo. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abakolosaayi essula ey'okubiri akanyiriri k'okubiri n'akokusatu etubuulira ffe nti ekyama kya Katonda ye Kristu, omuli obugagga bwonna obw'amagezi n'okutegeera nga bukwekeddwa. N'olwekyo leka Yesu Kristu abeere ensibuko y'amagezi go. Ekyokubiri, tuyitibwa okwewala obubi. Okwewala obubi kitegeeza okwebalama n'okugaana obubi. Katonda ayagala ffe tutwale obuvunaanyizibwa tuve ku bubi. Tusoma mu kitabo eky'olubereberye nga Katonda bwe yalaba wansi okuva mu ggulu era n'anyiiga okulaba obubi mu mitima gy'abantu. Olubereberye essula ey'omukaaga akanyiriri k'okutaano kagamba nti Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubikwereere bulijjo.
olwaleero gwe abantu abakwetoolodde bayinza okuyita omuntu asinga amagezi naye Katonda bw'atunula mu mutima gwo kiki kyalaba engeri yokka ey'okwewala obubi kwe kutereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo oleme kwonoona mu maaso ga Katonda. Zaburi essula ya 119 akanyirike 11 bwegamba bwe tunaanyiikira okugoberera ebintu ebibiri ebitusomeseddwa olwaleero n'olwekyo ensi atwetoolodde ejja kukimanya nti waliyo omuntu omugezi ali mu bo. Amiina.